flag is raised. Uganda yafuna obwetwaze mu Oktoba wa 1962. Kino kyali kitegeeza nti yali esajjakudde okuva mu mikono gy'abafuzi b'amatwale. Abaaliwo mu biseera ebyo n'abazze babaawo mu bifo by'obukulembeze batutegeezezza nti enkola egoberera amateeka ezze ekyuka. Not only to celebrate an end, but also to mark a beginning. Munnamateeka Godfrey Lule eyaliko ssaabawolereza wa gavumenti ya General Idi Amin Dada agamba nti amateeka ga Uganda agasooka gaali gakoleddwa nga gasinziira ku ndowooza z'abazungu bwe baali bagala Uganda esigale ng'efugibwa. Bwe bagenda okulonda ne balonda Muteesa kabaka wa Buganda nga pulezidenti wa Uganda ne Nadyope ow'e Kyabazinga nga vice president. Lule agamba nti emyaka ena egyasooka Uganda yali etambulira ku musingi ogw'okuzimba eggwanga wabula obutakkaanya obwatuukawo wakati wa Muteesa n'Obote mu 1966 bwaleetera Uganda okukyuka. Menga agamba nti ekyaleeta Obote okutugatta wano n'eggundi kuba ye constitution etwateesa ffenna bw'ogimenyawo obwomu oba tokyalina buyinza kukulembera ggwanga kubanga ekikuteekawo ye constitution. Obutakkaanya buno bwatuuka n'okuteekawo minzaani wakati wa Muteesa n'Obote ku buyinza bwe baali balina anti ebyaddirira tebyali birungi. Kaakati awo waaliwo obukuubagano era ani asinga amaanyi ani asinza obuyinza. Bino byonna byagendanga byevuluga mu bintu. Jjukira nti kakati mu kiseera kyekimu wazzeewo obuzibu ku by'amasaza. Omukwano awo gugenda gusongebwamu enkato. Lule agamba nti mu 1966 ne 1967 Obote yafuuka ekirala mu ggwanga nga yatuuka n'okukakkana ku ssemateeka w'eggwanga n'amuwera olw'okuba yali amukugira ku bintu bye yali akola. N'ayita abantu bamemba palamenti oluvannyuma nga yeetoolozza palamenti amagye. Ebyo n'abirangirira mu palamenti ne palamenti agiggyeewo ate n'abagamba bayise constitution eyo. Ensonga z'okunyaga amasanga e Congo n'okusibwa kw'abaminisita 6 abaleeta ekiteeso ku nsonga eno nakyo kyateeka eggwanga ku bunkenke. Mu kiseera ekyo omuduumizi w'amagye Opoloto yagaana okwetaba n'okuwagira ebikolwa bya Obote mukama we n'akwatibwa n'asibwa. Waliwo ne baminisita aba UPC nga Ibingira Ngobi Dr. Lumu yakyaliwo bali abalala baafa. Magezi balinga batano abatakkirize kyakumenyawo constitution ne babasiba. Yadde ng'embeera yali bweti mu ggwanga kw'okuyiwa omusaayi kwali kwa kimpowooze nga n'amini okutuuka okuwamba Obote kigambibwa nti tekwalimu kulwana kulyawo. Akati oluvannyuma kyalabika nti Obote yalina ekirowoozo ekyokuddira Amini amuggyeko ebbali ateekawo ku bantu abali basinga ku Amini obuyigirize. Eŋŋambo ne ziyita nti Okoya Obote gw'ayagala okuzza mu kifo ky'obuduumizi bw'amagye. Olwo Opoloto musibe Amini yali ku ntikko. Ekyo kyatiisa Amini. Oluvannyuma Okoya yatemulwa. Okuwamba gavumenti okuzze kubaawo Lule agamba nti kiviiriddeko okujolonga amateeka nga buli mukulembeze ajja alina endowooza egenderera okwenywereza mu buyinza. Okuwamba kwa Idi Amin Dada kwaleeta enkyukakyuka nnyingi kubanga kye yasooka kwe kuweera paalamenti ne ssemateeka era enfuga mu ggwanga yali etambulira ku biragiro bye oba ky'oyinza okuyita dikuri. Dikuri weeyisibwa yo tewali mulala ayinza kugigaana oba kugiwakanya kubanga yo oli ayimirira ku mmundu ye okukola okugenda okufuga eggwanga si kukwagala kw'abantu. Yadde nga tewaaliwo ssemateeka kyokka kigambibwa nti Amini yali yeegomba nnyo era nga waliwo amateeka agaakolebwa ku mulembe gwe nga nakati gakyaliwo. Ekimu ku bintu Amini bye yakola nga nakati teri amanyi kwe yasinziira y'ensonga y'okugoba abagwira be yawa ennaku 9. Rajin Teira nga kati muweereza mu gavumenti ya Buganda agamba nti baasanga akaseera akazibu kubanga bangi ku bo baali bazaaliddwa wano era nga tebamanyi wa kulaga. Naye kati Amini
nayogera nayenawunsinga kyoba temugenda nina kifo bali mu Karamoja ngenda kuzimba camps era bonna mujja kugenda wali mujja kusula wali era ne mujja kubeera wali. Kyokera abatunuulizi bagamba nti oluvannyuma lw'okugobwa kw'abagwira mu ggwanga amateeka n'okutirimbula abantu ab'obuvunaanyizibwa kwatandika ekyaviirako n'abamu okuwaŋŋanguka. Uganda ejaguza okuweza emyaka 5. Abatunuulizi bagamba nti kino kye kiseera okulongoosa ensobi zonna ezize zikolebwa mu kaweefube w'okuzimba eggwanga erineeyagaza buli muntu. Dini Lubo Wasava, NTV Akawungeezi.